Inside Out. The political composition of Buganda. Faji mwerere. This is Inside Out. Alright, kale nkwaniza nate ku SML News UG oba SML TV nga bulijjo. Tubone byetunyumya ebitaggwayo. Ndine Dr. T Amale. Dr. T Amale, omuntu yenna bw'owulira abantu bayina kye boogera ne kiba kizibu nga kikutuuseeko. It is recommended in psychology. Nti naawe olina okwerowoozaako okubuuza kiki ky'okola ekituusa abantu awo. Abantu nga bakuvuma nnyo ku mukutu. Bantu bakulinako obusungu, abakuyita akazibu, abakuyita kano, bagamba olina obukyayi obw'enjawulo ku Bobi Wine. Bavuma tolina Buganda. Era simanyi gavumenti bw'ekyuka. Underline the word Bobi Wine. Yensonga. Nyinzi sifa kati. Abamu bakuvumira lwa Buganda. Anti na Bobi Wine awo bw'ekyuka oddawa. Yegenda kukyuka ddi. Muganda wange. Gavumenti bw'ekyuka kati oddawa. Yegenda kukyuka ddi. Era ne bw'ekyuka kati olwaleerera ddako Bunyankole. Obuyinza bwakyuka ddi okuva mu Buganda. Omukisa bwe gujja gweyambise kassa gugenda Kafeero yagamba tebakukola na ssente, tebakukola na shiringisi nti oba bakugula mu dduuka nti ojja kugulayo omulala. Muhanja ayina ssente, Kansiima ayina ssente, Pabula ayina ssente. Sibeeri ba artist teekawo Bajjo, oteekewaawo mutabani wa Kiweewo yajja kati omupya, oteekewo Alien Skin bo, oteekewo ba Bobi Wine, Bazaake, Basegirinya. Olabe the composition, the political composition of Buganda. Faji mwerere. Tekitegeeza nti Buganda tina basajja batuufu. Abasajja abagezi baasirika gye bali baamanya nti okuuma ssente bwe buteepankira ku gavumenti. Twagendako ku mukolo ne Kenzo ne Kaliira. Twagenda ebbunga twasanga abasajja Abaganda abagagga. Kati tusigazawo ba full figure. Tusigazawo ba Bajjo bayeekolera. Kubanga era full figure taba kusikibwayo kudda side yeru. Yali ayononekedde mulembe gutya guli okera ku machi okwogera nze sijja yeekolera singa gobadde okyaza singa bamugaba n'omwana mugezi. Good boy, you are beautiful. Nga yeekolera mulungi. Olaba wana yeekolera abannubu. Bw'osimba waawo nze nawe Nuupu bagamba yeekolera ddalingi waabwe. Mbwera n'obulungi budde yeekolera mubi ne nnyina agimanyi. Lwaki toli reconcilinga n'abantu? Kati I cannot reconcile with Nuupu. Nze Kyagulanyi ayisewo byayisaawo. Ne bw'atandika okugamba mutakola nsobi tulina omuvunamira asindika ebibinja by'abantu bituvume. Nze mmanyi bwe ntobye ne Kampala okwetuusa. Kitange lwe Nazaali olwo yafa. Mukama najja nga mpere nnembya paka lwe ntuuse wano. Ng'ojja oŋŋamba mu Kyagulanyi yagambye. Abaganda baafuna emikisa binaayiisa Ssekabaka Muteesa. Nakagamba mu interview yasooka. Ssekabaka Muteesa ali asobola okukola strategy esofuga Uganda eno emyaka ngaaga. Ne badda mbitiibwa n'omukubiranga engoma mujaguzo baka paka. Amagunju wuyo naayita muli ne Gandula n'abakungu b'Emmengo. Kumba Obote yali kukubya walagi naye ayiiya obuyinza amukoze ntya. Shifuti bwe yasooka okujja. Abaganda tokkiriza mupiira kuva ku ngalo. Ye Barcelona kyesamba kati kigenda kifa bufi nti omupiira babeera nagwo. Era Messi bamugamba nti wampisa nnungi ne Messi omupiira guva mu gala atema ne John namulanga ku mupiira badde basamba Ecuador badde basamba Peru. Messi bawangulidde ku kaguwa. Era omupiira gwabaddemu empiira gya Latin America kibaamu violence y'amaanyi. Ne Messi n'okunyomba n'awoninga ne liifa ly'omukuba. Messi omupiira guva mu ngalo naye anyiiga. Ndabeeko empiira mingi Barcelona yabeera mu prime nga bagikuba ne batanga n'okutema. Tokkiriza mupiira kuva mu ngalo. Oli Muganda. Abaganda mwakola ensobi eyasooka Ssekabaka Muteesa.
yakola ensobi mpitirivu nnyo n'abakungu b'emmenga abo ne badda mugabana ettaka ne batabawabula obuyinza bate bakkiriza buva mu ngalo bandi badde baseetinga Ssekabaka bw'avaako kuddako muliira bw'avaako sekiziivu bw'avaako lumbuye bw'abuta namuŋŋoona bw'abuta kimeze bw'abuta mbizinya yabukwata ne mubuta n'embizinya yanditufuza ate amanya gabagandira gawagumbulizi mulangwa biki bwe bityo ebyo byakalica nomenkirica yaabwe tokkirizanga buyinza kuva mu ngalo kyovula Museveni akukkiriza okwerigira ku bintu byonna not his power kati yabateza akakodi akalala muleme kuteeka attention ku ani agenda muddira mbigere ne bamubulandinga ng'omutamiivu bwe tugenda mu mupiira Philippe Nzagi Muliro gundi yagamba Ferguson nti Philippe Nzagi oyo gwolaba yazaalibwa offside ng'abakubye eggoolo ezi abantu baali banyo Philippe Nzagi ye muntu agw'otalabako nti asaze gundi naye buli ggoolo enywa celebration olaba yakola ki bwe basimula eri omupiira mu koona eri wansi mu koona flag piro nga yakubye oba free kick kasajja nkeese wagira kagikonamu ekibegabega neekola ki nenywa naye nga kasajja katono bwe kati bw'akuuma emirundi era ne mumufuuwa gumu nga mwerabirayo ggoolo kibeerawo nnyo abantu mu byobufuzi basobbulandinga omuntu ng'omusiru muleme mussaako ki attensioni naye olowooza muhoozi musiru ng'abadde mutabani wa Museveni okuva obuto bwe paka leero do you think musiru yali mwana wa muyeekera na muhoozi yali mwana wa Museveni ali mu government minister n'abaako omwana w'omuyeekera n'abaako omwana wa Museveni president emyaka aga gwe n'omuyita omusiru gwali ewuwo mukazi gw'omuli ebiku anti bakubuuza ebyobusiru teboogera bwe boolesa nti kiki yali yakoze ekyamagezi lwaki abikola ku myaka 5 walina ekirevu lwaki abikola mumagye genda olaba SFC olaba sections bakola mumagye ndi kati UPDF bw'oginoonya nnyo nga UPDF teriiwo ne bajja bagikutulamu obulererere simanya SFC simanya ate edda simanya LPG ebintu bwe bityo ebyo byonna yali ku social media ne Serembe omuganda ndaba ali mu kuyonja toys omuwalabu yalowooza nti asinga muhozi ki bwe tugenda mu Bayibuli Dawudi bamukwatako yagwa mu magye ne gamukwata naye nga bamuwulira nti musajja mulwanyi yatta Goliyaasi era ali mu kuzoganya Sawulo Dawudi ne yeefuula omulalu ne yeewandulya mu luswawo ne yeeyiira ettaka n'akolakola obukolo mmono nga si Dawudi naawe n'abatolokako itseoke mu byobufuzi Museveni malaaya alinga nze ninga malaaya ampa ssente gwe ŋŋenda naye taata n'omwana bampamba waza siina buko ate malaaya okumanya muyayi ne bwabeera mu nsonga tayosa era ayimirira waawo n'afuna baakuula takola wolidde Museveni kati mu abasiru mulwanyisa Museveni ne sali musale abakeera okukola buli kumaca omusajja atula mu meeting ofa saa 2 ng'ate awa ebirowoozo mwena abasirimu ng'abasinga amagezi paka saawa nyezi ekiro ya in ya out ne Museveni musajja mujaasi munnabyabufuzi muyeekera muzadde famire togiwuliramu katabanguko kati gwe ayeba katonaabye bantu bangi bava ku mirimu ne baka nti banaabi abantu bajja bebaka mu ntebe nalaba yawo akazanyo kabukedde ne kabulaboogero najja n'awabula ku social media don't talk nonsense Museveni abulandinze sali musale ani ono mutabani we ng'omusiru era n'amubaguzanga ki kumbe munnamagye ate bannabyabufuzi babanga amazzi amajaafu tomanya we gakoma paka ng'osonzeemu oluti ekyo nkibagamba ekyokubiri waliwo ge bayita amazzi ag'engezi ge mazzi agatambula ababeera ku nnyanja bamanyi kye bayita engezi mazzi mabi nnyo kati so temunyooma muhoozi no one should fool you Kyagulanyi wamwe mumulabye Kyagulanyi aweddeyo kyokka Besigye tannaggwaayo atannaggwaayo Besigye azza obwenkulumu ebyo nabyakola kuzza buki kati kankubuulire
kibaita pace setting mu misinde abaddusi ba East Africa batera okugenda wamu munamu mpaka za Olympics oba newala ba team ba traininga bonna bana Kenya bana Uganda ba Ethiopia ba traininga most of the times kakati bakutega kipulimo nadduka ne mudduka emisinde kilomita na mupiri nadduka mwene ne kosa toya kipulimo ne mubamula mailo 5 kipulo tichi na ave babega bwati ngate mchasa muyunga chata pesi waliwo aba pesetters ero jagenda okulaba nga kipulotichi yali peseta wa koze waliwo yasooka awo kiputegei nga ali peseta wa kipulotichi tubali nasanga kipulimo ne bajja kibasi kipulanga bonna Kenya olaba bonna ndoka bana Kenya banatera okuwangula kumba aba setting up pace waliwo abave mabega banna byabufuzi tolitegeera jinga kusimba twaina intro omurangira ndawusi buli kimwachi yimbya nembuza azisindogomya senkubuge simanya toli manya luyimba lwaza tomanya munabya bufuze kyazaako nze nakiriza Museveni asinga amagezi wadde munyarwanda mumukyaganya okujjayo llo ate abaganda abasoga bulijjo mufiira ku baganda wali bafa omusajja baali bava kukola eyo kinoni mu town nga badda waabwe nga baagala kuttako omu oli lwaki baamutta yali noono abasoga mbadde mufiira ku baganda always kubanga era ne Ssekabaka yasooka deputy we yali ali sinadioke kozo oli munalwanda kyonna kyekiri ndi mugagga ekikulu sente kati gokweta seremba neddira musu guli wali gugize guli mwisagazi toina nde 10 obugagga beera nabe neki so bakuyita omunalwanda tekikosa tekina kyekinkosa oli mulundi ne bompita omulundi ne bompita omuniongo siina kyensalwa nze kasitamba ne sente nemba obulungi mbulamu bwange ate nga nzikoze bulungi nze siteekako kino kigamba mu sente jazikola mbubi ne mu bulungi ndi musajja mulokole najja ku kibuga nenyingira amawulire nga ndi mwana muto nina bye neetaaga bingi mwana wa wangisebo katuna basale jajjanga akabina buuza nti olwaki yalairanga nga nti obote bwagenda munsalanga kakabina mwana ng'obote banjiga jajja kituufu anti jajja teyasoma mbeera yaliwo biseera ebyo kati ate ndabye emirembe kati kiri bwe kiti kyogamba Mr. Muyanga Museveni bw'avaako leero Bobi Wine addako oba kale muganda kyayinza ate ne Bobi Wine munyarwanda ate mukazi we muki n'abaana azadde bahafuka siti bakuba bafaananyo kitaabu nafaananyo gukyamani Nyanzi ataba munabawala naye ebyo si bikulu kati ugenda okulaba mu poliisi ababakuba abanyarwanda abali ku opposition banyarwanda kati audience nga y'abaganda Rubongo ya muki munyarwanda twasoma naye yakulira watu mwine Katana muki Babi Itungo muki ono gundi Mugisha Muntu Besigye Museveni katole subira mweririwa abaganda wachi baita ethnic cleansing ye muntu okusenda mpola nga totegedde waliwo ethnic cleansing politically yokutta abantu basengula kutaka n'ebirala waliwo ethnic cleansing ey'obwongo okusenda abantu okubajja mu kifo bali kubanga Buganda tosobola jerabira bw'oyogera ku kigambo Uganda naye Museveni yakola pulani ya myaka gijja mu 5 ate ne gyataliba n'amanya nti nakubadde wali setting bwawe embeera erereka abantu be mu bulamu nga balungi kuba leero Museveni ne bwavaako omulala naddako tolina kyobanja abanyankole bakola ki abaagula ettaka abasinga baaligula mbutuufu kubanga ettaka lyowulira eribbibwa wa famire yalitunda wadde wali eribbibwa nti oli azze n'alyewangamu naye ebintu by'amataka birimu nti ate ettaka teribbibwa bw'olinzi bako n'ovaawo enkya nsobola okuddamu n'enditwakinga katudda ku musingi bw'osoma Zabbuli 11 nti omusingi bwe gwonooneka nothing you can do ebyobufuzi bya Uganda nga bitandika abaganda baayagala bitiibwa na majolobero nase kiboobo n'abaana abapakasi n'atuula wali ku ntebe y'olugalamirizo nazaala abaana baganda kuzaala waliwo omuntu byakkiririzaamu bulinga mu abasoga kuzaala muga bwavu ne mwina abaana nga 2 obaana mugenda baliisaaji kuzaala nazaala musajja tabali wanzaala ne mubeeramu ebyo era Museveni agamba nagamba abaganda ne tubawabula nga lulazze temubulandi nga lulenga owammwe ne bagaana era olwewo waffe yamalako emyezi egi
ne mujja muonoona ebiseera abaganda bamukubakamu era bali badde bali omulondo mbyobufuzi because yasooka afuga egi bamuggyako bubi eyaddako n'afuga emyezi 2 naku 2 naku 2 naku kati Paulo Muwanga najja abantu nakola ensobi Kawanga semwogerere ne bakubaka akalwa emisana tukungo wangudde 70% 75 ne bakakubbako wala abaddipi muleveriwa musaayi tuli bagulini kati abaguyo bali mbuyinza myaka abaddipi bakuba mimiro so kati obuyinza bano ne bamanya engeri y'okubweyambisa era Museveni yalwa nnyo wano mu byobufuzi ebyasooka n'ayiga Muyanga ayagala ki era kyova olaba nti omuganda bw'afuna emitwalo miliyoni 3 asooka n'awasaako omuganda balangira ffe basoga nfe tukole ati kati nagambye nti packing order edda aliko Muganda Musoga neyeeyongerayo naye kati olwaleero eriko Munyarwanda Munyankole Muyima ate waliwo n'abasibagana obubonero Abanyankole n'Abayima ne twasibagana obubonero ebifo ebitaano ebisooka biri mu West n'olyokozaako Baganda Basoga Bakyo n'oyokoyambuka packing order akyuka obudde bukyuka obudde butambula kati olwaleero politics waffe wakwogera politics waffe naye ng'oli ayogera enjala emulumu awo oli Mr. Muyanga ne wabaawo omuntu akuwa miliyoni zo 100 n'azikuba leero nagati weegaana obusoga obwegaana kuba asooka n'otunula mu bwoti n'obala obusoga gye bukutwala n'ekikumi ekikutwala olaba nkubo ganjawulo madam oliga kusaddaaka mwana oli Ssabazonto yaŋŋamba nti olaba kusaddaaka abaana ebyeru binati omusajja bamuyita nga Mr. Muyanga omwana oyo owokubiri bw'omutuwa ne tukuteera obulamu ne bakuwa ennaku 4 kyosooka okwebuuza tebankwate kyekyoka kyosooka okola ki so sikutya kutta mwana otya kukwata kati abaganda Museveni kiri mu nteekateekayo baavuwaza ebyobufuzi bwe biba ne mu nsi yonna olwaleero bamanya ng'ayina enteekateeka y'okwavuwaza abaganda nga naawe omuganda ate omukubira nduulu ku mwembi ani ate kati nze nkole ntya nabagamba kino nkyogera mu interview if you can't fight a rapist you calm down and enjoy because you can be killed along the way ng'ate wano bajja kukozesa ddakiika tono bakulekera obulamu rapist asooka kutuga Museveni asooka kutta kuba alina obuyinza nomukyanyooma gavumenti ekibi mukyanyooma ki gavumenti Yesu lwaki teyakola byamagero bingi gyazaalibwa baalaba akula atambula ku kyalo gano omusajja ayambala galubindi kati ono gundi olwalugabire kumbajja bwe yafa muzikiza neekolaga bano musajja onakadda kati njaziza atise na buli kimu mugenda kwekanga nga Museveni abafuza emyaka 10 kati amaleka mbuuze bw'olaba nga kaavu ya mwami Museveni yeeyongera waggulu obeka wansi yeeyongera lwaki nti omuntu asobola okukola ekintu ne waatali muno singa mbaamu emmese enfu neewunyiramu ne tugijjamu olowooza ekivundu kyayo kiggwamu ku olwo kankuwa ekyokwe twali erutunku nga tusoma eri Malungu kati waliyo ebizibe bingi bazimba byonna kati mu siiringi ne wajjayo obuwundo nga bungi ne tugula ddagala bayita dduddu liba lya bungu ofuuyira bwoti kati obuwundo buli just the inhale ne bugwawo enjala yebutta siga nti eddagala liributta naye butamiira ne bugwa bwali bungi mutwalo ng'etaano bwali bungi nnyo naye essomero lyawunya kyokka nenga limaze okuwunyeera ekintu ekyo ekiwunya nti wano there's something wrong here kyamalayo emyaka ng'ebiri emirala kati Museveni kaavuyo ekyeyongera kubanga asetinze pace eyongera okukulembera wadde ali baavuddewo kyokka abaganda bw'obagamba what is going to happen singa Ssaabasajja Kabaka avaawo kyekigenda okubeerawo ekirala tewali era kati babiva nako Kabaka gyali mulamu balinza ddemu afuna obuzibu addemu bakyankana ne bagamba papa
bwe batyo. Era ekyo kye kizibu kyange kyendaba. Kati gwe ekikwonoona n'okudaala n'okinagukaze ssente nga kati bola bwe zaaleetera alien skin ekizibu. Alien skin nga bwe walabye Queen Sheba wezimuleetera obuzibu buli aweza ssente wano ng'empisa zigwa ng'aduula alien skin tomunenya. Abantu abasinga ffenna tuva mu famire enjavu. Famire enjavu omuntu omwavu kyovola wanti bapasita Bugingo bakola ensobi okuwasiza mbwavu. Era mwami Muyango bawasiza mbwavu ddayo ofuna ekijujulu ekito kuba kyo jjofuna ng'otegeera buki ebintu byonna byokolera mu bwavu emmere gy'olya engoye z'oyambala woosula biba fake up to when you get money. Era otyanga omuntu akyayina omukyala gwe yava naye muki mu bwavu oba akyayina emikwano oba akyakuumya obulamu buli kitegeeza yali muntu nga yeewuunyisa. Abantu beekwasa naga gavumenti ya Museveni olaba kati alien skin yagenze. Museveni yatuma alien skin okukola effujjo. Waliwo empisa z'omuntu nga nze nina empisa zange nazo tannalaba kubanga sinnatuuka wenjagala muki waliwo ezikyekwese naye ebyo gavumenti si ebintuma ziba mpisa zanga ki. Mulimu awagira Nuupu nga tasinkana ku Kyagulanyi paka lwalifa naye nga ye kasita awulira akuwemula si lwakuba Nuupu yemukola ki yemutuma naye nga awemula wadde waliwo era ne beetuma okukola ebikolobero naye bano bakusaasira Dr. T akolagana ne Genosale akolagana ne Hamu akolagana ne Museveni nti si papa tewali yamugamba kukola byakola atya kibyakola yabikolanga nga ye omuntu okusinzira ku kye yali awulira n'amaanyi yali akoze atya ebimusuula mu ntata. Alien skin mwana muto akyalina okuyita mu ssomo. Essomo ddungi kuyitamu nga tofuuse nga mukulu Seggirinya nti Seggirinya ayinza obutaddamu kuddamu kubeera w'amaanyi nnyo kuddamu kurivisitinga nsobi ze yakola. Naye alien skin ne bwasibwa emyaka 2 ajja kuddamu mwana muto naweza na myaka 35 oba 3. Alien skin mwana muto abadde makanika jjo wano kati akyalina ensobi ze zakyakola. Ensobi kasatu zifuna yamu siriimu kasatu okutuka amagulu kasatu fiiramu. Omanyi ensobi ze nkoze wano wansi w'enjuba. Aish agokola buli lunaku. Actually gwe ekizibu kyokuno ekituufu ky'okozesa ekisaze ensobi nzira naye ebituufu by'essira bikolobero naye nkyalinayo chance kati olaba ekidifference kati emyaka gyaffe ne bagissa minzaani saidi ye ekutuka waliyo endulya kyekikusigula okukola ensobi Seggirinya ng'akyali mulamu yakola effujjo ate effujjo lya Seggirinya ebbi yalikola ayingidde Nuupu bwe yabeera mu FDC yatusanyusanga naye bwe yayingira Nuupu n'atandika omulembe go Seggirinya kino nzijukira bulungi twali tulikodinga ewa Muhanyi by then yali lockdown naye twali tulina studio erugolobe gye tulikodingiramu tugenda okukeberanga ekiri ku neeti 22 Novemba okwekalakaasa ne Seggirinya okwekalakaasa okwo yakwata amafuta n'akuyiwa Seggirinya n'agimira n'aga nti Bobi Wine bamusse Bobi Wine afudde era bwebanga Seggirinya Muhammad fans page eyo gyawera nka update ng'ekyaliko if you scroll down ojja kusanga video ezo abantu ne beekalakaasa kumbe Bobi Wine bamuyisa wali ne bamutwala emagere kumakya ekifaananyi ekyafuluma ng'ali ne muganda wa Irene Kayemba bafukirira bimuli ng'abantu baafudde Seggirinya ne balyoka bamukwata ne bamutwala awo Seggirinya yagamba ekyali Rwanda kijja bannange Mr. President Mabula Bobi Wine afudde abantu ne beekalakaasa because omuntu ng'oyo abantu gwe baagala ennyo bwe bawulira anything babeeramu ekibamotivating okukola effujjo n'ebirala bingi Seggirinya byajjanga akola ogamba Museveni Seggirinya agamba Museveni simanya yana kyeyayogeranga ng'alina ekigambo ngenda Luzira nayekolakola ebintu ebyawukana ku ffujjo kati n'ekirala ekyali kiteeseza Seggirinya wali kusaabuula busiraamu obwali bulabika nti Museveni bumutawaanya kuba Museveni alina opposition 2 mu Uganda busiraamu na UPC abantu ba Northern na UPC kyobola ne UPC yalabisiddeko side z'ekisolo abantu bakyagala obote nze nkubuulira nkyogerera wano era kino nkyogera ntunuzaamu kamera nkyogera Museveni
omukulembeze aliddako kulembera Uganda obuzibu agenda ofuna mu Northern Uganda kubanga bajja na kwekutulako kyebyo that UPC obote na Uganda yetu nyamulunga obote Uganda ne kukundanga abayi olimbo lwavaawa abantu abali basinga okwagala obote ngojeko Buganda n'olujanja lwayo bali bantu bewaabwe n'abantu ba Western ye bali nakati olwayo olonda kweso wa piste yabaddemu mwabadde Mzee na Busiramu na UPC ye Northern chi Western area bitundu ebyo era lina limo mugundi mu supermarket eggulu nga mulimu obutawo bwobote bwe batunda nga ndabako mufano mtogo obote n'ekino ekiviri kye kimalia nga mulimu obutawo abantu bakyakola ki kubanga abantu beeyengulu bo tebakolera kintu lwakajanja they do anything out of love ate tebava kuki ku mitima ate balina mu unity eyawukana kuwa no kuyaffe kati kitegeeza omukulembeze anajja nga muhoozi oba n'omulali n'alidda ayina okwetegereza nnyo Northern Uganda ne UPC kwa UPC weereeta omuntu obola NRM yatoolanya yatyaji ojugira ne winning jolo yatuuka n'agamba atuuka akola statement ngane abaana baffe bakaba bafa ya statement ezazagera nomulete ebizibu agenda ne Muganda akole ki yetonde ndi UPC singa ekera kwa Museveni wona yagenda n'abo waka sente na UPC singa ekera neddawo politically nesimba w'omuntu NRM ekubagana empale mbadde manyi Koloza kigundi bamwavuwaza olalo otumo yali rudda yali bamusalira amagezi n'akoma ono nga zemuulidde bamugana okuddayo ebweru bamugana okuddayo ebweru abajja mu Kampala ogenda kukola kyagala kubuga ati gugu togenda n'asigala awo because those are very wise men very strategic very wise men government etyali saalaso okusinga bweyinza okutya Bobi Wine anti Kyagulanyi ali saalaso si kyasinza Kyagulanyi anti ali saalaso omulaba mulongo term politics hoji batalongo term politics oba kibata perennial politics ne annual politics nti omuddo ogujijimuse nga doodo myezi ebiri nga gukala waliwo omuddo ogumalawo emyaka emeka emingi kutugenda mbyobufuzi ebiwaawo Museveni yalina enkolagana ey'enjawulo wakati waabo ono mukyala yafa ow'engulu siri ogwawo naera nga abatya because abo abantu tebamalaga tebali excited kyakata Abaganda bano Bakyagulanyi bamwe muleeta Semakula Simayono Honorable bazaake bamwawe bato balinga obubi bw'embizzi nali mpuliza CBS I quote omusawo n'agamba nti embizzi bwefuluma obubi bwayo buunya nnyo ne buleeta enswera mu mayiro nga nnamba naye we zituuka obubi bulimu acid era obubi bw'embizzi bwako obubu tebubaako nswera it's a fact kati munabyafuzi bajja omuganda toyina kyomugamba ne bwataba muganda kasaba bwe baagala beesije wano maaso mbira musajja muno bakwata ebipande bya beesije ne bakolamu obugologoosi nga beesije agize waliwo nekyali eruze nga bakinywesa soda kati bamutadde Kyagulanyi najja nze ne mulabira omuganda simuwagira ne bannumba ne mbaganze kisiwagira Kyagulanyi oba okola otyo obuzibu bwona ye buli ku Kyagulanyi nali muwana ndeeta bazonto tugende wa Muhanji ne video ezasooka ntukuba Kyagulanyi ne kubanga programu ya binsanga wano yali NRM era nga fa opposition tubakubira ddala nze Ndawusi Saabazonto Opeto nga tuli be NRM eyali mu opposition yabinga Bruce yajjanga leta sports Bruce omutabbizi yali ngo opposition fena tuganti kati bwe bajja mu kazannyo kano bansanga ku Masenge nali nkola ku telefina by then ne tusinga na waliwo emanju awo nga ka booth ka Central Bank waliwo ogugundi gunene oguti ne bagana naye mmanyi njatuwamba akazannyo kano ewa Muhanji ne mabaala ag'abantu ab'NRM oba abantu abali kati by then waliwo ebbaala lya Autospa waliwo wano Tula
Vegas mbala bwegati agalimu abantu agamu abanyankole tukube Kyagulanyi naye bwe tudda ku social media tumwane kubanga abaliko netuyimba n'akayimba wahaliwo ensi esingeno ensi eyonga nungi tebereza Bobby Babi Edi Mutwe Nubiani nga be bantu abafuga twambale engule abantu ne baagala ebibi naye nga mu video yatutunda gye twakolera ku Masengere wali eya penge ne mafiina Kidomole Saabaza ontawulirwa agamba nti Museveni abooluganda Museveni mulungi mulungi ekiseera kyonna Museveni mulungi era zembeera ziweewaawo nze mbalabula nti neti ejja tukyawa nga video kagenze viral naye era mulimu comments muli balungi naye mwajjemu Museveni mpaka mwantuwane Bobi Wine nzija nkola video ngamba ne banna okuwemula nkususe by then Nyanzi ngaawemula Nyanzi oli Stella ne zaake ngaakolefu nga ne okuwemula kaloko bali badanye Bobi Wine ne bagamba Bobi akatambi ne katambula bannanga katambi ako sike katwala ne bazondo laba gundi akabuukidde ono DJ Jacob ngampanye babuvumye bagambye okwata omwana we akubidde Bobi Wine esimu agirikodinza agitaddeyo otalo watwala emyezi ng'esatu nengamba nja kuba Kyagulanyi nja mukuba paka naye ye munnabyabufuzi againinga naye abanupu nja bakuba ati ensobi gy'otalaba Kyagulanyi is not Kyagulanyi Kyagulanyi is people banna Uganda so ti Kyagulanyi nga bw'okola ky'okola you are not toyina ky'omukosa naye emitima gy'abamwagala abali mu bukadde n'obukadde gy'oba okosezza okitegedde you need to understand that he's not him he's an embodiment of a bigger population tetutuma mwana ali mu lubuto linnya agende ente bo abantu baki nze nabawa amagezi abanupu muzeeyi ayitawo n'atutawanya n'ejjaamu Nakasero wali Akashia no wano ngokemulago anti bangi si muzeeyi bamuteege convoy everi emagere bweti ng'eriko banubiani liwo n'aba Edi Mutwe eriko bafuutu soja bamusaleko bamugamba muzeeyi nafa ngeze nafa kati fa batulumbira ki ngala kutisa abana baaba atwachi bachipa batatenga abantu nata ugame milioni kankubuze amaje ga Uganda tuweza obukadde obubiri obwamaje kati Uganda tuye obukadde anambu 5 gawe nabo agala Bobi Wine bonna bwekungane bulumba Museveni yawo amaje kale bateyo nga 10 abale tubakwata tubajeko ne mundu that's right tebada mutuvuma Museveni wali Nakasero alien skin tumuonya tuti alien skin n'abalabo n'abakolagane government bye bakola mpisa zaabwe bonga ki omuntu wabeera mu government yonna oba mu kifo eky'authority yayina obuyinza okweyisanga bw'ayagadde bala musi minister minister bala mutabeerawo takola ebintu bye abikola kusaasira yeewola ssente wabbala mwakola ekivulu ki n'ateeka ssente mmotoka naga nti olabye okubeera mwene kyokka nno nga yeewoze nanneewole kati ebenzo naye yayiga ezo zaali sande za Balamu yali aze kukola ekivulu ku gunte zaali za gavumenti ng'azeewoze nabewozi ku Balamu ajja akola ekivulu ekyali awo ku Serena ezo nazo ensobi ezikola ki esijja zikolebwa bonga bo twalabako Kaweesi ng'agenze wali wansi baali bagaba abantu nga beekalakaasa wali wansi nga ku ssaawa ya Queen awo wanenako okuba ebintu mbantu bino ebisasi Kaweesi nakubba emundu wansi wenda katambula okola kyaki ani akikugambye nti n'abasirikale basindika mu field wabaako bye babagambye okukola kyokka empisa z'omuntu ye nga ye era zipuliveiringa so si lukwe lwa gavumenti kukakanya bayimbi lwaki buli avaayo nti bisa si papa alien skin ati alien skin yakola Kyagulanyi yabikola dda myaka gye Kyagulanyi alina effujje ani yatambulanga ne basobi genda okebere gataliko nfufu baleeta abantu b'ebusaabala nga bagamba Bobi Wine yababbako ettaka libakuba emiggo ne bamala kukuba olukiiko olunene nnyo ebyalo ne bituula eyo ne bakkaanya ettaka limu n'alibaddiza. No one has a clean buttocks in politics. In fact, in politics we don't use toilet papers. We move while stinking. That's politics.
you know era kyovola balukwago beyagala okutawaaza mbu asaale baali bamugye mu kifo kati naye yayiga akola kifiiriza because that's politics. Nze maama wange yaŋŋamba dda naŋŋamba mwana wange nkuwulira ebyobufuzi bizibu tobirabanga nako. Museveni bwe bamala okuggyako Amini ne batandika okuleetaleeta Abaganda awo mpola mpola Abaganda emitima gyabwe gikkakkane kumba Obote akomawo. Kyokka ne Museveni okumala emyaka 5 mu kkubo ku gavumenti y'Obote yali ennafu bwetu yali agimenya nga bwe nabagambako nti the government has a skeleton. Waliwo gavumenti ezina skeleton kuno ku ngulu nga olaba ebiwuka bino waliwo endoskeleton exoskeleton. Katola gavumenti ekaluba ennyama eyagonda ennyama nga munda ekaluba. Mulimu gavumenti ekaluba kuno nga munda nnyangu. Kati gavumenti y'Obote yali kuno nga kikalafa nga munda nnyangu. Tola kaga gawuka agayina agakooti agumu nga wekikuba muno maaso ng'ovuga pipi yinza n'okuvaamu eriiso naye nga munda kinyamanyama. Kati gavumenti oyina ogidisebolinga before you enter. Kyobala Museveni amala emyaka 5 mu ttale ng'ate ali wali Luweero si gati Amini yali Obote yali w'amaanyi naye gavumenti y'Obote yali ekolebwa ebintu bingi byalina okusooka okudismantolinga before kuyingira mbuyinza asobole obbulwako. Queen Shiba ne ba artist kyenyinza okuboogerako kiri kimu. Bulijjo mbagamba 1 tulabyeko abaana abafiira mu mikono gy'aba artist. Nammwe abaana kyekiseera okuviira ba artist ebyo simanyi amagaali ago bamuddula baani. Gavumenti baba mwekolagana bajja bawa obukugu kubanga ne muddula si wa Nuupu ne muddula afuna ssente wassale ng'akola kino ekivvulu kye. Ekitegeeza tewali mu Uganda wa Museveni. Owa Museveni omutuufu yafa yali Kyanjo ate ali wa Museveni. Every true politician who opposed Museveni died. Kati bano bonna bamuyanga lutaaya. Zino gistring ze NRM. Nze ndi underwear ye NRM. Nze mmanyi eby'omunda. Twogera ku muyanga lutaaya ki? Wano okolawo ki? Kino ekizimbe kyani? Ena akedi. Ino saa akedi. Nze bonna kusanga bifo bya bbeeyi. Nga ndya za gavumenti. Ate olya zaaki? Waliwo sente zitali za Museveni? Gwe gavana? Okumanya ate bakyagala Baganda bassa bifo bikulu. Twali tumanyi nti Mutebi bw'afa Kasekende yaddawo automatically. Kati muzimu sigwe gusayininga sente ku Italian government. So kati abaana abo batambula n'embeera z'abayimbi ze boogedde. Kumba abayimbi batambula mu buli fake. Of late Shiba abadde agamba yenna kyeyombekedde talifumbirwa tajja kuzaala ajja kulera Abaganda beera nga abamenya n'obamenya kati yazadde. Ekyo kiri reflecting ku byobufuzi. Omuntu akakasano nga bwali wa Museveni. Kumbe nga nali wa Museveni. Nga si wa Museveni omulala nga wa Museveni. Kumbe si wa Museveni kubanga ne Besigye mu government ya Museveni alinamu abantu be. Ekyo tugize tukiraba ebbanga gwanvu. But ebyo byabufuzi byonna. Ne Shiba nga tannakugamba kigambo. Nojjogo okwakanyala ku musajja mu Queen Shiba ayogedde. Kumbe naye anoonya musajja teyagukidde ku musajja mufumbo. N'amuzaalamu omwana. Owa mukwano gwe. Kati abayimbi obulamu bwe batambulira mu buli fake. Ba politician batambulira mu buli fake. Kati Linda Zakave ajja kujja n'ekyuma ku mutwe, ajje n'omuggo, acumbagire, bamusamba ensigo bazaasadda ate mukazi olaba ayina olubuto. Ate gwe bayasa ye Lukwago mu Lukwago bamunyiga era wa gavumenti bamwasa amaka naye hakki ulina kuzizaala. Gavumenti ezannya ki ne Besigye? Anti oyinza kumanya abo na Museveni is a polygamous man. Ayinayo girlfriend e Rwanda eyo, ayinayo girlfriend omukiga ye Besigye, ayinayo girlfriend omuganda e Bobi Wine. Girlfriend? Museveni has many political girlfriends. Kati bw'ola balwana ne Rwanda gwe tosaayo bibyo. Yo piro fight. Bagwera mu kaboozi. This is Insider.